kama Katonda nga tugenda okuyiga ku ngero kama Katonda za Yesu Kristo. Saba Katonda abatuuliriza, Mukama Katonda osinike omwoyo omutukuvu atulungamye mu nnyera Yesu Kristo omulokozi waffe. Amen. Okay. Yes, lesson tuli kubya kuyiga okuva mu kitabo kya Makko. Kitabo kya Makko tutuse ku kyokuyiga kyaffe ekyokuna ekibadde ekinyovu era kyenzikiriza nti naawe yonna eyakatwegattako bw'obanga wafunye omukisa n'okiyita mu wiiki byokuyiga byabadde bisofu byaweetaagira ddala. Parables oba engero mwazitunuulidde mutya? Mugenda kutunyumiza kagero ki? Bwe mwafulabye akagero ako byakuyiga ki bye mwajje? Tugabanireko wamu nammwe. Ntandikiddewa Musumba. Walabye otya engero? Nsaba omukadde atusomere Makko 14:15. Fune ennyanjuliro. Aho oluvannyuma Yokaana ng'amaze okuweebwayo, Yesu n'ajja e Ggaliraaya ng'abuulira enjiri ya Katonda, ng'agamba nti ekiseera kituuse, obwakabaka bwa Katonda busembedde, mwenenye mukkirize enjiri. Ekiseera kituuse, ekiseera ekyogerwako kyekyalagulwa mu ndagaano enkadde eky'okujja kw'omulokozi Yesu Kristo. Yesu Kristo yennyini bw'atuuka, obwakabaka bwa Katonda nga busembedde, nga butandise. Batandikira mu ye yenjiri, ng'omulamwa gw'enjiri. Era sabbiiti eri emabegako twayiga nti bwe yali agenze okwewungulako agenda asabe, abayigiriza bwe ne bamunoonya ku makya ne bamuga nti abantu bakulinze eri. N'abagamba nti kitugwanira ogendako mu bibuga ebirala, naye mbuulireyo enjiri kubanga kyekyandeeta. Bwe tusoma mu Danyeri bwawukanako obwakabaka obulala obusangibwa ku nsi yaffe kuno. Mu bingi obwakabaka Yesu bwe yaleeta, obwakabaka bwa Katonda buli opposite oba upside down bw'obugeraganya n'obwakabaka obwaffe obwafuna. Ekimu ku byo obwakabaka obwaffe obwakuno ne bwe bufugira emyaka 600 bukoma. Obwakabaka bwa Katonda bwogerwako nti bwa mirembe na mirembe. Ekyokubiri, bye bwogerako ebisinga si bye bikola mu bwakabaka obwaffe obw'oku nsi. Ekyokulabirako, omuntu wakuba oluyi mukono ogwa ddyo, kyusa omweno ogwa kkono, ku nsi kuno tebikola ebyo. Naye bwakabaka bwa Katonda balabe basabire n'ebiringa ebyo. Yesu okubusomesa naye kennyini ategeebwe ng'ono abadde alindibwa. Yesu gwe balabako ali mu lukanzu, ali mu lugabire. Mika amwogerako nti okutandikwa kwe kwa dda na dda yazze kaakati okugenda yennyonnyole yeyanjule nti alina obuyinza obusonyiwa, asonyiwa n'ebibi. Bizibu, tebitegerekeka. Engeri emu ku ze yakozesa okugonzagonza, okunnyonnyola, kukozesa ngero. Era mu lesoni yaffe tugenda kutandika na kunnyonnyola obukulu bw'engero nga tetunaba na kukwata ku ngero zennyini. Ekyo kimu ku nsonga lwaki olunyiri lw'okujjukira lwagambibwa nti awatali ngero teyayigiriza.
tweyanziza nnyo Musumba. Tugenda kusoma mu Maka essula 4 olunyiriro lwa 33 na 34. Tuli ku ngero. Teyogera nabo awatali lugero, naye n'ategeeza nga abayigirizwa be ye byonna mu kyama. 35 n'abagamba ekigambo mu ngeri nnyingi ng'ezo nga bwe bayinza okukiwulira. Teyayogera nabo awatali lugero, naye n'ategeeza nga abayigirizwa be ye byonna mu kyama. Yanza mukadde kitegeeza Yesu yakozesanga nnyo engero, era nga bwe tulaba nti mu kitabo kya Matayo engero za Yesu zaali 23, mu kitabo kya Luka zaali 24, naye mu kitabo kya Makko zo ziri 8 zokka. Era twakizuula nti ye Makko ali ku lugendo lututwala ku musaalaba. Naye kyetwagala okusooka okukkaanyaako oba okudisikasingamu wano, lwaki Yesu akozesa engero. Tusooke tufune ekyo. Tutandise the reason for the parables. Kitundu ekya Tuesday kye tutandise nakyo. Musumba akyogeddeko n'agamba nti yali azikozesa okumenyaamenyamu obubaka okutegeerwa obulungi, naye n'ekirala yakozesanga nnyo engero. Nze nakirabyemu ng'engeri y'okulaba nti abantu tebeebowa. Bw'otuuka n'onyumya n'obubaka nga bukulu bw'otuuse eri omuntu, naye ng'onyumya nga bwe buzze, weesanga ng'omuntu kijja kubeera kizibu okukijjukira. Naye nga bw'oba okozesezza olugero, ekifaananyi n'okivaayo obulungi, obuli awo kisobola okusigala mu bwongo bw'omuntu ono. Katonda yatuwa amagezi n'okutegeera n'okulowooza. Katonda atuwa engero tukozeseeko naffe ku bwongo okwongera okunywera okumutegeera obuki obulungi, kubanga amagezi ge yatuwa amanyi nti tutegeera, amanyi nti tumanyi nti era bw'aleeta olugero bw'ati luyinza okutuyamba. Muganda waffe agambye nti obuteebowa luyinza okutuyamba naffe okukozesa kuki ku ngeri y'amagezi gaffe okutegeera ekyo kyakola ki, ate ne kiyingira bulungi munda mu ffe. Mbera kwongera kunobanya ku ky'obuteebowa, twongereko n'ekyokujjukira. Musumba Kajo baba babulira ennaku ezo n'ajja abulira ku masiini ku bukulu bwa Katonda byakola bwebigeraganya naffe byetukola. Bwe yagendako mu Kisenyi n'asanga ebyuma ebikuba kasooli bikozesa mannyo malala, mannyo malala, ekikuba obulo mannyo malala. Naye Mukama yatuwa ekyuma kikuba ovakedo n'amenvu, mberenge ndowooza nti tusobola okufa nga leso neyo sigyerabidde. nga leso neyo sigyerabidde. Number 1. Number 2, buli lwatandika okwogera naaba nga agenda kuleetayo akagero abadde asumagira. Yesu Kristo engero ze ezireetanga zikwata ku bintu bya bulijjo, naye nga zirina gye gye ziteekamu abawuliriza ne bajjukira. N'ekirala Musumba, Yesu Kristo abantu bayogereramu abamanyi, information tibagimanyi. Abafalisaayo, abawandiisi, abasaddukaayo, oli bajja n'abooza Yesu Kristo, naye Yesu Kristo nkole ntya okufuna obulamu obutaggwaawo? Amubuuza amukema alabe. Yesu n'amubuuza nti amateeka googera gatya? N'abawa ekyamateeka olwokubiri, yagala Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'amagezi go gonna, n'eyagala muliraanwo nga weeyagala. Omufalisaayo addamu Yesu
Yesu n'amugamba kola ebyo ojja kuba mulamu. Farisayo n'alabanga kwe kubuuza Yesu, naye mulirwana wange yaani? Awo Yesu n'amugerera olugero nti omusajja yali atambula okuva e Yerusalemi ng'agenda Yeriko n'agwa mu babbi abatemu ne bamukuba, naye priest omusumba bwe yajja n'amuyitako, omuleevi n'amuyitako, naye omusamaliya n'amulongoosa n'akola buli kimu kyonna. Yesu n'abuuza ani yali mulirwanaawe, naye ng'era tekinnabakolako, tebaayogera nakwogera nti omusamaliya, baagamba bugambi ye yayamba. Ekitegeeza abantu bano information baali bagiina, naye Katonda okozesa engero abalage nti knowledge mugiina mu bwongo, naye ensaba etuuke mu mutima. Kyekimu ku ngeri lwaki Katonda akozesa engero nga mukadde bwagambye zibabeere mu mutima, zibe bafumiitirize balowooze bagambe so kyekimu ku nsonga lwaki Yesu akozesa engero. Mpozi n'okwongerako akalala, n'okukweka amazima agoogedde naye agakwese. Lwaki? Okozese obwongo ate oleme kumutta mangu. Oli yalina kabaka bwefaamu ye n'agirekera abaddu be n'abawa obuvunanyizibwa n'agenda ku lugendo oluwanvu. Bwe yalwawo n'asindikayo ku bantu ne babakuba, n'asindika abalala ne babakuba ne babagoba. Daki n'agamba nti kansindika omwana wange bajja kumusaamu ekitiibwa. Ne bamukwata ne bamukuba n'okumutta ne bamutta. Bw'ali bakola ki? Benyini bagamba be basalawo nti abasaleesalire abayizi n'akomaawo. Bakitegeera luvannyuma nti obwedda ali kubo. Amazima agoogedde tasaze musango directly, ate tebajja kukyerabira. Mukadde nze kusaba otusomere mu Makka essuula 4 olunyiro lw'ekkumi paka 12 kubanga tulina kye tulabawo awo. Awo bwe yali yekka abo abaali bamwetoolodde ne 12 ne bamubuuza ku ngeri ezo, n'abagamba nti mmwe mwaweebwa ekyama ky'obwakabaka bwa Katonda, naye bali ab'ebweru byonna bibabeerera mu ngero. Bwe balaba balabi ne batategeere ne bateetegereza, era bawulira bawulire ne batategeera, mpozi baleme okukyuka nate okusonyiyibwa. Bwe tusomawo kikuwanga ekifaananyi ekiraga nti Yesu akozesa engero, abalala baleke ebweru baleme kutegeera ku bwakabaka bwa Katonda. Kiki ddala awo Yesu kyategeeza? Ntandike naye. Katonda Yesu ffenna atwagala, ate atwagala kyenkanyi. Naye nga bwe nasoose okwogera eri mu Bebulaniya essuula 4 olunyiro 12 agamba nti ekigambo kya Katonda kitala kya bwogi bubiri, naye njagala kujjayo kali akagamba nti kyawula okulowooza n'okufumiitiriza. Yesu agezaako okulaga abawulira bakozese ebirowoozo byabwe n'okufumiitiriza kwabwe ku kyayogera, si kusigala awe era ffe tuli bakristaayo, era ffe tuli bafalisaayo, era ffe tuli basadukaayo. Nedda, tegeera ono yajja atya, lwaki aleese olugero luno, aluleese tutugase eki? Katonda talina gw'ayagala asibirwe bweru, naye ayagala tukozese, kubanga ffenna atuwa obwongo nga bwenkanankana. Ayagala tukozese obwongo bwaffe tumutegeere, era ku nkomerero tube nga ffenna tubaze bulungi ebibala. Esebo Ku nsonga eyo ng'omukadde bw'agambye, ku Ssabbiiti yayita twafuna ekyokulabirako. Omusajja baamuyisa waggulu mu luufu ne bamussa wansi ng'ekifo kikubyeko.
abatanaba nakwogera kintu kyonna na Yesu tanaba namugaa nti mutabani ebibyo bisonyiddwa. Abantu bonna ne beekanga okuwulira omuntu ayogeranga Katonda. Yesu n'amanya bye balowooza n'abuuza ekyangu kyeki, kumugamba nti nkusonyiye ebibi oba kumugamba nti situle okukwata Katonda kotambule, naye okubakakasa ng'omwana w'omuntu in fact awo kyeyali agamba okubakakasa nga nina obuyinza, situka tambula. Abaali bawuliriza ne bavaamu ebitundu ebi bonna balabye ekintu kyekimu nti abamulaba ne beewuunya nnyo ne bagulumiza Katonda ne bagamba nti kino tetukirabangako. Mu bye bagulumiza Katonda okulaba nga bafunye asonyiwa ebibi, ate nga alina n'amaanyi agatonda omulema n'amuzaawo, ne bagulumiza Katonda. Mu kibiina kyekimu mulimu abalaba ebintu bye bimu, abaawulira obubaka bwe bumu, ne balaba Katonda nga atonda omulema n'amuzaawo, ne babanga abalabye naye nga tebalabye, ne babanga abawulidde so nga tebawulidde. Yesu ajja kugera olugero olw'ensigo ezaagwa ku Nankani, ezaagwa ku Nankani, ezaagwa mu maggwa, ezaagwa ku ttaka eddungi. Wano redde zaaliwo. Abamu ku bano bye baalaba byabakakanyaza bukakanyaza. Njagala tukuba akafaananyi nti bwe baava wano ku Ssabbiiti endala abantu be bamu be baaliwo nga mu kkanisa mulimu akasajja akalina omukono omulema. Yesu n'abuuza, kirungi okukola obulungi ku Ssabbiiti oba okuzikiriza? Nti kirungi. N'akagamba nti golola omukono gwo. Ne bayo abalabye abawulidde ne bagulumiza Katonda. Bano abaalaba luli ne baddamu ekibiina ekibakwata ekyeyongera bweyongezi, ne bavaawo ne bagenda kuteesa kumutta. Gye bakoma okulaba ebirungi, gye bakoma okuwulira enjiri mu kifo ky'okwagonza ne bakakanyala. Ndowooza kyayogerako wano nti muwuliriza mulaba naye temulaba. Mwetegereza ne mukanula amaaso, don't see. Waliwo ekizibye amaaso gaabwe. Tweyanziza tugende ku lugero lwennyini olw'omusizi twasanze ku lunaku lwa Sande, kadde Maka essula 4 onyolo olusooka paka ku lw'omwenda. Ate n'atanula okuyigiriza ku lubalama lw'ennyanja, ekibiina kinene nnyo ne kikuŋŋaanira waali n'okusaabala. N'asaabala mu lyato n'atuula mu nnyanja. Ebibiina kyonna ne kibeera ku nnyanja ku ttale. N'abayigiriza bingi mu ngero, n'abagamba mu kuyigiriza kwe nti, muwulire, laba omusizi yafuluma okusiga. Awo olwatuuka bwe yali ng'asiga, ezimu ne zigwa ku mabbali g'ekkubo, ennyonyi ne zijja ne zizirya. N'endala ne zigwa awali enjazi awatali ttaka lingi, amangu ago ne zimera, kubanga ettaka teryali ggwanvu. Enjuba bwe yayaka ne ziwotookerera, era kubanga tezaalina mizi ne zikala. Endala ne zigwa awali amaggwa ne galoka ne gazizisa ne zitabala bibala. Endala ne zigwa ku ttaka eddungi ne zibala ebibala, ne bikula ne byeyongera, ne zizaala okutuusa ku 30 era n'okutuuka ku 60 era n'okutuusa ku 100. N'abagamba nti alina amatu ag'okuwulira awulire. Batugambye mu lesson nti Yesu yageranga engero ze tiyaweerangawo makulu. Ezimu yawa makulu, ezimu n'atawa.
naye ku lugero luno lw'omusizi biki bye tuwuliddemu tetusooka interpretinga naye biki bye tuwuliddemu kutandikira ku nsigo ezo nga we tuzirabye ezaagwa ku ttaka. Ntandike Musumba Kakemba. Njala kusooka kujuliriza kalikoolese nti yalugera nga n'alusuulawo nga tanyonyola. Fe abazisoma oluvannyuma ne tuzitaputa tugezaako okulwogeza ne tulugasiya okulususayo we yakola ki. Yesu Kristo teyawa ngero zino kunyonyola details ku buli subject. Ebibuuzo ebimu bijja kusigala nga tebiddiddwa mu lugero luno nga bwe tunaalaba gye tugenda mu ntaputa. Naye nga ye kyeyagala bweyagala ojja kifunamu. Kyensooka okufunamu nti ensigo eyasuulibwa ku ttaka ery'enjawulo yemu. Buli nsigo yemu. Ensigo yemu. Kika kimu. Yes, kika kimu. Eyagwa ku lwazi, ku ttaka ly'olwazi ne ku ttaka eddungi eryalimu amaggwa. Ensigo yemu. Okay. Kika kyekimu. Nze kyendabyewo nti ate waliwo omusizi agenda asiga ate asiga ku ttaka. Chances z'omusizi ono okuganyulwamu ziri zitya? Tulabye ebika by'ettaka biri bina. Chances ziri zitya okuganyulwamu mu kusiga kuno kuba asize ku bika by'ettaka bina? Anti mukubala tukozesa kye tuyita ratios. Kati ratio gyalina wano eri 3:1 nga ewasatu wayinza tewajja kumulamira naye ate 1 yegenda okumulamira. Rate ya success yeyo tulimu kwa tudda mu percentage abali ku ebitundu 25 ku buli 100 ya success. Kitalo nnyo. Ekyokwewuunyisa nti omusizi ono asiga naye teyandiyagadde kusiga ku lwazi. Mu bisigibwa toyinza kuvaayo n'ojja n'osubula ku luki ku lwazi n'osiga ku lwazi. Kitegeeza nti ye wonna waasiga alowooza nti ensigo zino zisobola okumeruka. Oba ntegere bulungi nnyo. Naye yasiga buki busizi naye yeekanga bwekanzi ng'endala zigudde bugwe ku maki ku mabbali ennyonyi ziziridde. Yeekanga bwekanzi ng'endala zigudde ku lwazi. Yeekanga bwekanzi nga kakati amagwayo gazisa bwe tugambira engero zino Yesu tazinyonyola oluusi naye nga tezaanukula bibuuzo byonna byetulina. kuba kati awo oleese ekibuuzo ekikulu tetujja obuuza omusizi. tetujja okubuuza omusizi. Zino ze yasuula ku kkubo osanga ogwazo yagendera ki? Teyasosola. Omusizi ono nze sinalabyewo obutasosola. Ye bw'asiga asiga buli wamu. ne ku mabbali g'ekkubo tasosola. naye nga ne ku mabbali g'ekkubo asuubira okukungulako akungulira gy'ataasigira. aba asize nti wonna waasize asuubira ensigo zino okumeruka. awo kakati olugero luno lukomyawo kubanga awo Yesu bwe yayagala lukomye. Bw'olugaziyo okusinga awo n'ogenda oba onoonya bibyo ojja kubula. Tugende mu maaso. Olugero luno okumanya lukulu. Mu Mako mweruli, mu Matayo mweruli, ne mu Luka. Kitegeeza abawandiisi bano balungamiziddwa Omwoyo Omutukuvu baalaba nti olugero luno lukulu nnyo kubanga lwogera
nga bwe tugenda olaba ku mulimu ogwaleeta Yesu Kristo, gospel, enjiri. Naye njagala tugende ku kitundu ekya Mande tulabe Yesu aluvunula atya. Awe tugenda otandikira kuva ku 13 paka 2. Olwa 13 yagambye bw'ati, n'abagamba nti temumanyi lugero luno. Tetulumanyi. Naye tusooka tuddeyo okwemabega ssebo katono nti wali yagambye nti alina amatu ag'okuwulira akole ki? Awulire. Kati katugende ku 13. N'abagamba nti temumanyi lugero luno. Kale mutegeera mutya engero zonna. Omusizi asiga kigambo. Bano beba okumabbali g'ekkubo. Ekigambo wekisigibwa awo baawulira amangu ago Setaani ajja n'ajjamu ekigambo ekyasigibwa mu bo. Ne bano bwe batyo be bali abaasigibwa wali enjazi. Awo baawulira ekigambo amangu ago bakkiriza n'essanyu ne bataba na mizi mu bo. Ne bamala ekiseera kitono abo abaawo okulaba ennaku oba okuyigganyizibwa olw'ekigambo amangu ago beesitala. N'abalala be bali abaasigibwa awali amaggwa. Awe bawulira ekigambo, awo emitawaana egy'ensi n'obulimba bw'obugagga n'okwegomba kw'ebirala byonna bwe biyingira bizisa ekigambo ne kitabala. N'abo be bali abaasigibwa awali ettaka eddungi, abawulira ekigambo, abakkiriza, ababala ebibala 36. Yesu alunnyonnyodde n'alulekaawo gwe weerondeko nti oba ndi ttaka ki. Naye biki bye tulaba mu lugero luno? Yesu agenza annyonnyola biki bye tulabamu, lessons ki enkulu ze tuyigamu. Tandike ne Musumba, nzije wa Brian ne Mukadde Kiwanuka. Ekisooka obuvunaanyizibwa bw'omusizi kusiga. Akookubiri kendabamu ge mazima ge tulabira ddala mu bulamu bwa bulijjo. Kuba effort abayitiddwa ne bajja n'omulabo oli musanyufu atuuka mu biseera olw'ya wiiki emu temuddayo kumulabako, wiiki 2 ogenda okumunoonya okumutuukako nga asibye aliko so nga yalabika bulungi. Akookusatu ebbanga duration ligenda lyeyongera wanvu. Ono owokumabbali g'ekkubo ezaagwa okumabbali g'ekkubo kizirirawo tezaazibya gyava gye zibojjerera mu lunaku lwe lumu nga ziweddewo. Eri abatalwa ezaagwa ku lwazi zaalwawo ebbanga lyalwawo kubanga zaamera ne zitintamu akaseera kakuba ne kajjayo ezo mumaggwa zaalwirawo ddala ne zivuganyaako ne zireeta oluyange naye nga ziri maggwa ez'ettaka eddungi zaamalira ddala ekiseera kyazo. kye njagala okubuuzaamu awo, nsobola okubanga ndi eri n'insiga eyagwa mu ttaka ery'olwazi oba eryalimu amaggwa naye nemmeruka ate nembala kisoboka?
oyagala parable tugyogeze olugero lugamba nti ettaka eddungi lyamera era ne libala ery'omu maggwa ensigo yamera era nekulira wamu n'amaki n'amaggwa amaggwa ne gagisinga amaki amaanyi ne gagirya kakati tosobola kakati omutala oli kyabuuza Sawulo yali mu maggwa oba yali mu ttaka ddungi we yattiranga abantu ba Stephen yali mu maggwa oba yali mu ttaka ddungi oba yali ku kkubo sebo woobalira ekibala kati oba mu ttaka ddungi era ebyamaggwa n'ebyolwazi lwo biba tebikyakola ku ggwe ontegedde woobalira ekibala ebibala oba wafuuse dda wagudde ekyagudde dda ku ttaka ki egimu kakati biri ebyedda olugero luno biroogerako nti nno ezagwa ku ttaka eddungi ezagwa ku lwazi mu maggwa ebyo biba tebikyakukwataku kati olwo baavudde ddi mu maggwa otya agambye nti omusizi asiga ensigo teregereka abadde annyonnyola lugero naga nti omusizi asiga kiki kigambo kakati yono olwetawanyiza Katonda ye musizi ku Pawulo ziribire amaggwa tebimukwatako kakati wano azasize amukubye enuma y'ekigwo amusimbuliza ebitubeeyo amusimbuliza mu nnimiro y'amaggwa kitooka okubanga ne mumwa gwe abaddeyo naye ng'awulira yabikoowa dda nga zaakayo musumba ze nakitegedde bwe nti omusizi asiga ensigo kyakyataatu giddeyo mu lugero luno nti ensigo eno yasigibwa omulundi gumu naye omusizi asiga ensigo bwe kiba kigambo tukifuna entakera kino kisobola okujja ne kigwa mu ttaka ery'amaggwa naye ekyaddako okugwa ate owa Pawulo kyagwa ku ttaka eggimu kigumiza ensonga jinyala tuleme kuva mu lesoni muno tugigumiza Yesu teyawa ngero zino kwanukula bibuuzo byonna ebisoboka buli lugero lwalo lulina specific meaning newe lukoma ekizibu ekyaffe bwe tuba tuzitaputa twagala tulwogeze akati bwe tutuuka ku zino eza Lazaro n'agamba Ibulayimu nakani ogenda okukakana nga tugudde ne mu buzibu naye wano lesoni tetugiyize ey'omusizi nti mu butuufu eriyo abatalwawo eriyo abagirako katono sebo nga tumaliriza ensonga eno omusizi kenasoose okwogera nkyakanyweza tasiga kusuula ku lwazi lwalaba nti luulwo oba mu maggwa galaba nti kati asooka kulongoosa waasiga amaggwa ne gameruka ku sipiidi amaggwa gameruka bumerusi n'olwazi lujja mu ngeri gyatakola ki naye ng'asize waki walungi tweyanziza munzikirize tugende ku kitundu ekya Wednesday ekigamba etabaaza n'ekisera ekipimirwamu Maka essula 4 olunyiriri olwa 21 paka 23 olwa 23 buli ayama olwa 23 lwoka n'abagamba nti etabaaza
ereetebwa kuteekebwa munda w'ekibbo nanti munda w'ekitanda neetakibwa waggulu ku kikondo. Kibuuzo. Kuba nti wali kikwekebwa naye kirima kubanga tewali kikwekebwa naye kirimanyibwa newankubadde ekyakisibwa naye kirirabika lwatu. Buli alina amatu ag'okuwulira awulire. Tabaaza ki wano eyogerwako? Yesu agera olugero luno mu bantu abazikozesa ettabaaza, naye tabaaza ki ddala gy'ategeeza wano? Tuyinza okugamba nti ettabaaza kye kigambo kya Katonda, naye ate yatulaze mu Yokaana 8:12 nga ye yennyini Yesu Kristo yettabaaza era ye musana gw'ensi, era yetaaga kubikkibwa wansi w'ekitanda, wabula yeetaaga okuteeka ku lampstand, ku kikondo erabisibwe buli omu. Musumba, awo wennyini okutwagala tugaliremu bw'abagamba nti nze musana gw'ensi, nze kitangala, kiki ddala kyategeezako obbagamba? Ensi Yokaana agamba nti omusana guzze mu kizikiza, ensi neerondawo kizikiza. Ekibi ensi kyagisuula mu guzikiza. Yesu Kristo okujja kwe, okuzaalibwa kwe ng'omuntu, okufa ku musalaba Golgotha, okuzuukira gwe musana gw'ensi, essuubi lyokka bwe tulina, obulokozi bwokka bwe tulina. Yennyonnyolako n'agamba nti okujja kwe teyajja ate bamuteeke wansi mu nnaakani. Yekunize. Kakati leso nene bw'ogigattagatta olaba nga bigenda bivaayo mpolampola nga bitegeerekeka nti esabaaza bw'ogiteeka ku standi yaayo ebyama byesanze nga byama, mysteries ezitategeerekeka zonna zonna ezeerula. Abasajja bano Abafalisaayo n'abawandiisi baali baleese ebizikiza enjiri mu njiri. Katonda bamusiizeeko ebifaananyi ebi. Ettabaaza eno bw'eneetuuka mu kifo kyayo netandika okwaka, ebizikiza ebyo byonna bijja ku number 1, number 2. Ne Yesu Kristo nga bwe twalabye si mwangu kutegeera, naye aliko ebyama. Okuzaalibwa kwe kyama. Omuntu Katonda eyatonda eggulu n'ensi n'ekigambo kye ate najja afuuka omuntu, ekyama kijja kuwerulwa nakyo kitegeerebwe n'ebirala byonna. Olaba Mukama bwali omwesigwa nti engero za Yesu Kristo zonna zaagera zitegeerekeka bulungi bwe tuba nga tukozesezza obwongu n'ebirowoozo byatukola ki byatuwa. Aleese ettabaaza, tettabaaza bwereetebwa eteekebwa ku kiki, ku kikondo. Eri bwe yabadde aleeta olugero lw'ettaka yalwawudde, naye nga kyonna kyayogera kitegereka bulungi nti nno musizi. Kati ne wano ettabaaza agimulisiza bo abakkiriza bakole ki? Abagigana abalonda okusigala mu kizikiza basigalemu, era basigalamu. Era y'engeri y'emu abalonda okusigala ku lwazi basigale ku luki, abalonda okusigala ku ttaka eddungi nabo babeere ku ttaka eddungi. Engero ze zitegeerekeka era kye yali anoonya tutegeere nti onazze wanjawulo okuva ku bye tubadde tukola ki tulowooza.
azanyo mukaddolo tulumaliriza tugenze ku lulala ekisa ekipimirwamu kutandika Makko essula 4 kuva wali tusulemu kali tasomyeko mu Matayo 5 nimumusana gwensi abamukkiriza netumuyingiza mulamu bwaffe tufune ekitangaala ayakira mufe netufuna ekitangaala netureflecting ekitangaala kye era wetubeera enzikiza evaawo tamanya buvaawo naye nga ye yesoosi yenga yesoosi kwetujja ekitangaala ekyo okutegeeza tuba tumanyina gye tulaga tulabayo mukadi tugende mu Makko essula 4 olunyiriri lwa 24 na 25 olugero luno lwa ekisero ekipimirwamu abiri mu nnyano olwa 25 agamba n'abagamba nti mwekuume kye muwulira mukigera mmwe mugerera nammwe muligererwa era mulyongerwako kubanga alina aliweebwa n'atalina aligibwako n'ekyo kyali nakyo. Yesu kiki kyategeereza ddala mu lugero luno kyatayina ajja kwongerwako atalina n'ekyo kyalina ate kimugibweko kubanga wano tuli mu context ey'enjiri gospel kiki kyategeereza ddala sebo amaze okutunnyonnyola atusuubira nti tutegedde era bye tutegedde abisuubira ffe okubiteeka mu nkola bwe tugaana obiteeka mu nkola kiva ku ffe abamaze okutegeera gwe n'ogaana bugaanyi okuteeka mu nkola. Kakati agamba nti bw'ogaana okuteeka mu nkola ne koolina oyinza okuba ng'obadde osobola okugenda bw'oteeka mu nkola ogenda weeyongerako okuva ku step okuva ku ddaala erimu okutuuka ku ddaala eddala, naye bw'ogaana n'ekyo ky'olina kigenda kukuggyibwako. Waliwo ekiterekeddwa mu kisero kyo. Ekisero kyo nze kandooze nti ekisero kyange gwe mutima gwange kubanga eri yagambye ekigambo ekiterekeddwa mu nze ne bwe ŋŋaana okukyongerako kitegeeza nyinza okugibwako n'akatono kennyini. Ndoza mukadde kiwanduka tumutegedde bulungi. Nsumba ku nsonga eyo tudda ku nsonga ekiseera ekipimirwamu tukigeraageranya nekiri kiri twavuddeko bwe yagambidde nti mmwe mulina banga bamuza ku bbali namuga nti owange muzeeyi olugero wabadde ogamba ki tugayirigayiremu awo tuliremu n'abanyonyola kabe kasinge tebabitegeererawo naye oluvanyuma lw'okubanyonyola bamunyungukamu boogerageranya nabali. Kaakati njala okuba akafaananyi bano abaali Yesu we yasonyiyira nawonya n'omusajja abaavaawo nga batendereza Katonda bwe bamusanga awalala ng'awonya ng'asonyiwa kyabongerako kubanyweza oba kyanafuye banafuye kibongerako naye abaagaana ne bakakanyala ne bwe bamusanga awalala kibongerako bwongezi oba bakendera bukendezi okambuwala bongera kukona nga bwogambye bakona bukonyi kiringanga bwe tukola ekibi omulundi ogusooka nga okemeddwa okeŋŋentererwa nnyo
n'olumwa kusala olumwa buyino kati mukimanyira n'okikola ogusooka ogwokubiri we kinadde okukema kinaakaluubirirwa nnyo nga bwe bwali omulundi ogw'ekkumi kisanga oyogera kimu nti mumpise muvule nti bagenda kukola mumbaawo okakanyadde gye tukoma okugondera enjiri eno n'okusembeza Yesu gyakoma okufuna space wajja okwongera ebirala omuntu n'agenda nga akula ono agenda akula bw'akwata ku lesoni eno agitegeera mangu olwabiri byamaze okuyitamu n'okuteekateeka kwaze ng'afuna naye atalina ng'owetalanta emu bagimuggyako kubanga temugasa. Number 1. Number 2, omuweereza mu kkanisa omusizi nga byafuna abisiga mu balala gyokoma okusiga okimanyi nti nawe gyokoma okugaziwa nawe okwongera okutegeera ebigambo byawe webale nnyo nolwekyo eyo principle ya bizinesi eyo alina capital munene tweyanzizamu olugero olwo lutegerekese bulungi nnyo 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 mu context ddala ey'enjiri naye kati tusigazayo engero 2 mukadde kiwanuka kkiriza tugende kweza engero Thursday olugero lw'ensigo ekula Marko essula 4 onyero lwa 26 paka 29 n'abagamba nti obwakabaka bwa Katonda bwe buti ng'omuntu bw'amansa ensigo ku ttaka ne yeebaka n'agolokoka ekiro n'emisana n'ensiko n'emeruka n'ekula ye nga tamanyi bwemeruse ensi ebala yokka okusooka kalagala ate kirimba ate eŋŋano enkulu mu kirimba naye emmere bweyengera amangu ago assaako ekiwabyo kubanga okukungula kutuuse. Kiki ddala ekyewuunyisa mu lugero luno Yesu baatuwa kuba engero za Yesu zonna zaali zikwatagana na njiri mulimu ogwamuleeta. Kiki ddala ekyewuunyisa mu lugero luno kyolaba n'ogamba kino kyewuunyisa nnyo Brian? Vale nnyo nze kyenalabyemu nti mulimu emirimu gye sirina kukola gyotasobola kukola era gye sisobola kukola anti wabaawo kuba nti sisobola naye ng'ate sikimanyi nti sigisobola gyekakatikako naye alaze nti omulimu gw'omusizi kusiga ekibala kino okumeruka si mulimu gwange. Mulimu engeri gye tugira ne tukaka omuntu okukula twagala tumukuze ffe naye nga tulaze wano tetumanya omuntu ono akula atya oba enjiri eno ekula etya mu bulamu bw'omuntu tetukimanya. Era nga bw'olaba ensigo eno bw'olumala ogisimba neekula n'ojja n'olaba nga kati ereese ebikoola kati ereese ekirimba ate ekireeseeko neki nga kirimu n'eŋŋano ng'olina kugenda okijjeyo bujja. Nsomba kakati ebintu by'ebbayibuli ebikwatagana njala tukikwataganye ne Yokaana 3 agamba Nikodemu ddala nkugamba nti omuntu tasobola bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri akiddamu emirundi 2 mu lunyiro olwokusatu aga tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Bw'amalaawo nanga ne bw'aba alabye tayinza kuyingira mu lunyiro olwokutaano.
Nikodemu namugamba nti omuntu ayinza atya okuzaalibwa bw'abanga mukadde, ayinza okuyingira mu lubuto lwa nnyina omulundi ogwokubiri n'azaalibwa. Yesu n'addamu nti ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mazzi na mwoyo tayinza kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Ani azaazisa? Katonda ye muzaazisa. Omulimu gwaffe mulimu ki? Kukkiriza. Wano mweno context bwakubatiza mazzi oba kubuulira njiri. Katonda yakola omulimu ogw'omunda ogw'omwoyo. Ajja gamba mu ssuula ey'omukaaga nti teri ajja eri kitange okugjako, teri ajja gyendi okugjako nga kitange yamuwaludde. Kijjawo buvunaanyizibwa bwaffe n'ekitundu kyaffe? Nedda. Ekyaffe siga nsigo zifukirire, ziwe amata, ziwe emmere, zisabire. Naye ebyama eby'omunda tova embowo yotera n'otuuka gonja waakalira. Ebyo ffe bitasobola kukola. Tuyanziza. Akazaamu amaanyi keekani nti bwe tutunula ensigo esigiddwa nti esooka kalagala, naye ffe tuyinza okuba nga tupapa twagala kinene, so ng'esooka kalagala negenda ng'ereeta Kalagala embuuze eddala nereeta mutunsi. esooka katunsi nemeruka esooka kufa. kati negenda ng'emeruka nti mpola mpola. Eyo esiga tesooka kufa. Naye ogenda okutunula olina alyoka ateeka ku muntu ekintu ekinene okugenda okukakkana nga Nze bwe mpulira bino binzizaamu amaanyi naddala mu effort nti omulimu gwaffe guba gwakusiga. Osize oba tobatizaayo naye osize. Mukama ali eyo alina byakola eyo. Emabega gwe byokola ki? Byokyamanyi omuntu ayinza ojjuulira enjiri kati naye n'akyuka eyo. Naye nga Mukama azze amukola ki? Amukolamu omulimu. Tomanyi oba osize ku ddungi oba osize ku lwazi naye osize. Tugende ku lugero lwaffe olusembayo mukadde 3 paka 32. 3 n'abagamba nti tunaabafaananya tutya. Tunaabufaananya tutya obwakabaka bwa Kristo bwa Katonda, nanti tunaabunnyonnyola ku kifaananyi ki? Bufaanana ng'akaweke ka kaladaali ako bwe kasigibwa mu ttaka, newankubadde nga ke katono okukira ensigo zonna eziri mu nsi, naye bwe kasigibwa kakula kaba kanene okukira enva zonna, kasuula amatabi amanene, kaleera ennyonyi z'omu bbanga eziyinza n'okutuula wansi w'ekisiikirize kyabwo. Yesu ategeeza ki? Mujjukire tutambulira mu context ey'enjiri. Kiki kyategeereza ddala? Musumba kantandike naawe. Naba ku ntandikwa eyiye bwe yajja. Yajja mu ngeri ya kinafu nnyo. Beselehemu eky'Ebuyudaaya. Biraba gye tuli. Campbell kyeyava agamba, British historian. Bamubuuza engeri gye bapimamu great historical figures. Naga nti we measure greatness by what a person left behind to grow. Eriyo ekintu omuntu atandika ekintu ng'ali ogwo n'akisiga. Yensonga lwaki Campbell n'akuba teyali mu Kristaayo nnyo, yagamba nti Yesu Kristo is the greatest historical personage. Olwekyo kyeyaleka asize nekikula nekibuna ensi yonna. Stephen waba musizi yasiga ki?
kigambo kya Katonda nga bamukuba amayinja wano alina obusigo bwe yasigaawo nga Pawulo awulira ne bujja bugwa ku ttaka bugwa ku Pawulo yeewunya ndabye n'effulunga liyulisa teyamanya ye yasuulayo busuuzi ne yeefiira naye bali mulaga omulimu ogwava mu kasiga ako ku nkomerero Sawulo ng'afuuse Pawulo n'abayigiriza bonna badduse weegomba nti Mukama Katonda nange ninayo ku busigo bwensuulasuula yeeyo nina ku busigo bwensuulasuula yeeyo nga bulivaamu ku 3, 5, 10. nze nkintwalamu ekyokuyigaawo nti tufuna ebyokulabirako ebirungi bwe bityo nange nneme kuggwamu maanyi. Yinza okuba nga ekigambo kyenjogera ekitono bwe kiti nze kyendabira ddala nga sina nabyenjogedde, ate bwe kituuka eyo kimera ne kyekubisaamu Mukama n'ayongera nnyo nnyini ddala. Baya tugamba nti ne bw'oba tosobola kwogera wakiri yogera ku ki? Yesu akwagala. Kinaamala. Lwaki tukaluubirirwa nnyo? Okusiga. Tukaluubirirwa eri olwobeera mu mbeera nga kakisa weekali naye n'owulira nga ozitoowerera otya kutya. Ndowooza omulabe yakikola nakizitoya. Mukama atuyamba olwaleero tusuuleyo ku kasigo. Mukama wa kisa kubanga Yesu akozesa akasigo n'akasinga obusirikitu akakalagaali. Naye wadde akasirikitu bwe kati katubeerera kazibu kakutegeeza baki, kubanga ne bw'okwata muno ogwali envuno ogw'omuntu guyinza okubeera ensigo etandikirwako, naye oyinza n'okuba n'ebbogoya wakiri omusuulira eki ennyonyi. Waliwo n'abakristaayo bangi abalina bye balya naye okufikka ne bifikka ne basuula ku kasasiro, naye nga waliwo obwetaavu obutali buki bumu obw'okusiga, naye nga baliraanwa baabwe tebasobola kubasigamu. Olw'ekyo ng'abantu ba Katonda n'olugero lutukola bulungi nti akatono konna koolina nekino tukitegeere nti tewali alina n'atakola ki n'atalina. Ffenna tusobola okusiga okusinziira ku katono ketukola ki ketulina. Okay, twagala kwebaza nnyo nnyini ddala ttiimu. Ebyokuyiga bingi nnyo mu kyokuyiga ky'olunaku olwaleero. Tetugenda kwongerayo wabula kansabe Musumba olw'ebyokuyiga ebyo ekyamazima ekyokuyiga kibadde kirungi. Musumba tuwonge mu maaso ga Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama Katonda fawula ntukwebaza kubanga wasindika omusizi n'asuula ensigo. Tetumanyi oba ettaka lyaffe eddungi nnyo, naye bwe tumanya nti otukuumidde mu kkanisa n'otukuumira mu Kristo emyaka gy'otukuumiddemu, twebaza nti tetwawotokanga n'amaggwa, ennyonyi tezaatuliira ku kkubo. Tukwebaza wotusobozesezza naffe okukola ogw'obusizi. Nsaba nga tukyalina omukka ogw'obulamu mu nnyindo zaffe, nga bwe tutamanyi biva mu kusiga muno, naffe tusuuleyo busuuzi ensigo okole omulimu gwo. Kwe kusaba kwange mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina.